tutambula mu speed ejja kuba kika kya waggulu nnyo olwaleero. Tugenda kutunuulira ebigenda maaso olunaku olw'enkya beggwanyiza entebe y'obwa pulezidenti bagenda okubanga basunsulwa akakiiko k'ebyokulonda era nga abasasi baffe okwetoloola Uganda yonna tugenda kuba nabo naddala mu sizoni eno yonna nga tutambula nabo era nga zinagenda okuwera ssaawa emu abasasi baffe bajja kuba batuusewo dda ku kakiiko k'ebyokulonda era nga update sizonna ojja kubanga ozifuna bulungi nnyo butereevu ku mikutu gyaffe gyonna ne ku social media wonna ojja kubanga osobola okubanga otufuna bulungi nnyo nga tukuweereza byonna byosinzira okubanga ofuna. Kati nze ne bwino ku bwino bampita omusajja wa waka. Wetutuukidde olunaku olwaleero nga babiri bokka be bakakakasibwa okusunsulwa okusinziira ku omwogezi nakulira akakiiko k'ebyokulonda babiri bokka. Wetutuukidde olunaku olwaleero ndowooza webwazibidde kuba oli ajja gamba kale webwazibidde webwazibidde olunaku lw'eggulo ku lw'essande nga bonnange nga babiri akulira akakiiko k'ebyokulonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama nga gamba abalala mubiteddemu ebyobufuzi nga kakati nga bwowulira ku saidi eri be bagamba nti emikono emirala mugyongereko okuva mu district zino 18 abakulu ne bateeka ekiwandiiko ku social media ne bakiyisa speed era enkeera bakeera bukeeza ku lw'omukaaga ne bafuna emikono gya speed era ne bagitwalayo nalabye n'olunaku lw'eggulo batuteeyo emikono so kakati embeera bwetyo bweri naye nga ayogerera akakiiko k'ebyokulonda ne chairman waako batukakasiza nti babiri bokka. Nakugamba abantu bali abajjayo empapula zino okwegwanyiza entebe ya president wadde abamu balabika bateekamu nnyo bwaddiikuula bwa comedy baali basukka ebibiri naye basobola okubanga bakomyawo emikono baali nga 38 simanyi kati wabeeyongeddeko sinaba kubanga nzira ku kitebe ekyo kya Electoral Commission kulondoola naye nga nasemba okubanga ntegeddeko wiiki eri ewedde babadde 38 ndoza nga ku lwokuna by Thursday babadde 38 nga bebaka 10 emikono okuva mu district ezo zibaali baagala district 98. Kakati aba National Unity Platform bagamba mu kusooka batwala district 13 wabula kwezi 13 ne basooka bakakasaako emikono okuva mu district 8 ne babagamba district 18 era ne bazilistingawo ne bagamba nti wano kibuzeemu emikono tugenze ne tubakubira abamu balabika badde tibabimanyi emikono gyabwe ate gyaze zityawo okitegedde ekintu ekyo ne bagamba muddemu muleete emikono. Abamu baali bagamba nti ate emikono gyabwe egimu gyasaninga mu b'ekibiina ekirala. So emikono egyali eno ku NUP ng'egimu bakebera mu data system ate gyasainingako ne mu bibiina ebirala so ne bagamba kakati mu district naddala zino wali emivuyo muleete emikono emirala ne bagamba twagala mikono. So kakati amawulira go bagafuna bulungi nnyo n'ebbaluwa bagifuna bulungi ne bagamba kakati muleete emikono. Ne bagamba abantu emikono webali katubayite era ne babayita era ne bafuna emikono era emikono gitwalwayo naye wadde emikono gyatwaliddwayo kakati tulinda lipooti olunaku olwaleero tulabe oba omukulu nominating bolunaku olw'enkya wabula omulamuzi ate nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo yatutegeeza n'agamba bakakakasaako babiri era nga bo enkya babukeeza nkokola era nga akakiiko k'ebyokulonda bagenda kubanga kabasunsula. Sooka owulire omulamuzi Byabakama nga akakasa ensonga eno gye njogerako. As we talk now, we have communicated in writing to many aspirants. Kakati omulamuzi ono Byabakama agamba nti bamaze okutuusa obubaka era bamaze okubanga bakommunicatinga kwabo abagenze basina okubanga beesimbawo who have not yet met that number or that quota. Eri abo bonna abatannaweza wadde quota y'emikono egyetaagisa wadde eri abo abatannaweza miwendo egy'emikono gye beetaaga okubasunsula olunaku olw'enkya oba olw'okusatu. So many. Bakyali bangi. Not only one political party. Si kibiina kimu nga kituulira.
which has been making noise all over ekibadde kikuba wololo walala erere for the place, that they are being targeted, mbobo baba targetinze, they are being victimized. No, nti boba we want to assure the country what the Electoral Commission is doing or has done is clearly within the law. kakati twagala tutegeeze eggwanga akakiiko k'ebyokulonda kye kali mu kukola kiri mu mateeka. I think what people did not anticipate abantu abamu kye mwabuusa amaaso is for us to be so thorough in verifying and vetting these names of supporters. They never anticipated that. y'engeri ffe gye tukolamu okusunsula emikono egyo egyaleetebwa, engeri gye tukolamu n'okukakasa akakodya ako mulabe kamali tetukamanyi nti tumanyi n'okukuba amasimu nti tumanyi n'okukuba amasimu ne tukakasa ddala omusajja wawaka omukono gwe tulabako guno bano abagundi wagubawa ye omukono guno nga tetugulabye gwagendako ne sayidi eri kijja kitya kakati awo omukono gwe gulabikira mu sayidi bbiri kitegeeza guba mufu. Ebyo nabyo bannyonnyola ng'emikono teginnatandika. Nabagamba making sure bw'osayingira omuntu tosayingira muntu mulala, kuba bw'okikola ku mirundi 2-3 abamu oluuso oba kiki ekizzawo kyonna bw'osayininga emirundi 2 kitegeeza omukono gwo guba mufu. Era sisitimu wali eba ejja kulaga bulungi nnyo nti munnange omukono gwo gwasayininze emirundi 2 ako kaba kafu. And we knew what we were going to do. Era nga bagamba bwe enkola bagimanyi era si gwe gusoose. Because we said, look, we must make sure that the names of the supporters twali tulina kukikakasa bulungi nti emikono gino egy'abano abawagizi, these aspirants get onto these forms. Emikono bano abaganyiza entebe y'obwa president emikono gye bafunye are indeed authentic, mituufu nnyo. Twali tulina okukakasa ddala gya ddala. they have been contacted, era nga munange babatuukirira and they have assented or consented. Era nga ne bakkiriza bagibasaba. Kakati nga nze nti omukono bagonsaba ekibiina kyesijja kwogera waliwo ekyansaba. Waliwo ebibiina byalinga 3 ebyansaba neŋŋaana neŋŋamba lindamu Their names being included. kakati bwesanga ng'erinnya lyo lyateekebwako ku lukalala nga tebakwebuuzizzaako osanga be bamu ku abo be bayinza okukubira akasimu ne gamba erinnya lyange okulabika ku kalala sibimanyiiko era simanyi lyatuuse lityawo. Eyo n'engeri naye esobola okubeera waawo. So the commission, and I want to repeat, kakati nagamba kankiddemu akakiiko k'ebyokulonda, the commission has not singled out any particular party or individual. tetulinamu kyekubirira kyonna nti ate oli tumutidde ekisubi ku liiso anti ono ye tukoze ffe tukola mulimu gwaffe. Kakati oyo ye mulamuzi Byabakama era nga atusuubiza akalulu k'amazima na bwenkanya. Be bagambye emikono teginnawera bulungi mutwale emikono, era nga abali safe era nga abasobodde okuba nga bayita akakuŋŋunta bali 2 era nga bali redde okunominating olunaku olw'enkya n'abalala bagenda kunominatingibwa. Kakati nno bwe bava ku nomination aba National Unity Platform bo baadde bategese olunaku olw'enkya nti bagenda kubeeraawo inateete, ate NRM ekibiina ekiri mu buyinza olunaku olw'enkya oluva ku nomination era nga banaye boolekera wali kololo ate nabo basobola okubaako kye bakola. So katubalinde bali kololo era nga naye tujja kubeerayo tujja kutegeeza olunaku olw'enkya nti owaayi kikino bwe kiti bwe kiri kikino bwe kiti bwe kibadde ebinaaba biri ekkololo. So kakati ekyolina okukola funa endagamuntu genda olonde ate bw'omala okulonda linda buweereza. Kitegeeza londa omuntu gweweetaaga okulonda akuli mu mutima. Bw'ogamba nti bano they are protecting my gains, yes ng'obawa. Bw'ogamba nti bano aba NUP the new Uganda is now nga nawo ogenderaawo. So the choice is yours. Akalulu gw'osalawo. Uganda decide 2026. Kakati awutuvuddewo. Kakati ab'ekibiina kino era ekya National Unity Platform olunaku lwaleero bagenda kubanga bamaliriza okusunsula abo bonna Abaafrika, kakati olunaku olwaleero bagenda kubanga babaveetinga ku bifo byonna naddala
ebya member ba parliament be bali basigadde abafika week eri mwena mugenda kukolwako lunaku lwaleero sokolire abamu ku batesitesi naddala abali ku vetting abakulira ebyokulonda mu NUP nga bagamba. Whoever has missed the process and had done a formal communication will be vetted tomorrow. Kakati abaami esinga okusunsulwa okuvavetinga wiiki ewedde nga baali bategeezezza olwaleero bagenda kusunsulwa. Somebody was also asking how about those ones who are sick. Kakati waliwo n'abadde babuuza nti ate tulina n'abo abali mu malwaliro kati nga madamu tica mulwadde. Kakati n'abali ku malwaliro nabo bajja bavetinga. Enkola ya online nayo weeri kubanga kinajjukirwa ne Waiswa bamunominatinze nga bayita eri mu komera gyali owakicyenga. We make sure as long as somebody has made a formal communication. Kasitoba nga wabadde wabategeezaako ab'ekibiina bajja kunominatinga. You will be vetted. Bajja kuvetinga bwe kiri. Like I told you, these people have to be vetted. Nga bwe nabagamba abantu bano balina okubavetinga. They danced already. Amazina baagazinye. They are done with the ceremonies and buli kimu kyawedde dda. They are ready to be vetted. Kakati balinze ku vetting balwaleero. Whether we do it online, oba tunakikola online, like we did it in prison, nga bwe twakikola mu makomera for our brother Waiswa, ng'eri muganda waffe Waiswa, others also whose lawyers had made communications n'abalala balooya baabwe nga batutegezaako mu budde that they wanted to be vetted in prisons. We are vetting them. Nabo tujja kubanga tubakolako olunaku olwaleero. Kati eyo ye National Unity Platform ekiggwa leero era bambi nabo katubateeremu essaala.